If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiance, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Unveil your love program yaffe eyingiddewo mu kaseera kano ng'era olinange my Sharam Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama, senga w'abangi. Neesiimye okuba nti mbasisinkanye nate olunaku olwaleero. Yes, tuli mu mwezi gw'abakyala, Women's Day. It was last week, yes. Naye last week saasobola kujja babuuzaako olw'ensonga bannange nayina cough. Nayina ekifuba kyannuma nga kuliko ne flu. Kwegamba ekifuba ne ssenyiga nga binneefuze. Neŋŋamba era bakyala bannange nja kujja mbabuuzeeko abakyala mwenna gye muli, mbaagaliza okubeera abakyala abalungi nate era mwongere ddala okuba nti muli abakyala. Era puroguramu yaffe ey'olwaleero kwegamba era ngenda kwogera ku by'abakyala, ku by'abazadde, ebintu ebigwa mu ttuluba eryo. Egenda kubanga puroguramu si mpanvu nnyo wabula olwo ebyansesezza. Ngenda ku unveiling love eri ku bantu ababaddewo obafudde Queen Mother okubeera mother. Yes, Mother's Day, it is Women's Day, naye era ofuuka omukyala ebiseera ebisinga tulina abo abatufuula okubeera abakyala. Ne bagamba omukyala gundi wuuyo, si mukyala wa gundi wabula mukyala gundi. Olwekyo ekitiibwa nti ebiseera bisinga omukyala wozaala ofuna ekitiibwa ekyenjawulo. Buli muntu alina respect gyakuwa ey'enjawulo. Ngenda kubanga nzija tunyumyemu katini nnyo mbabuulire mutabani wange kye yaŋŋamba nga mututte ku ddwaliro gye ndamuzaalira y'omu ku banfuula okubeera omukyala. Tugenda kubanga tumulamu katini nnyo naye nga naawe nga weetereza ojja olabe omwana owange 7 years bye yasaba Omusawo Amulage nga muzaala tovaawo mukomaawo. Abalungi abakyali ku programu yaffe ya Unveil Your Love ngulinange my Sharam Queen Mother, mami w'abalungi. Olunaku luno olwaleero ngenda kubanga mbatemeramuko musobole okumanya amanya gange gano agamu gye gaava nti byemu ku byanfuula omukyala. Bisasa wabula nkijjukira nseka. Lwaki nseka? Olunaku nga lukya nga sinabanyumiza mboozi eyo bansooke neebaze ku bakyala ab'enjawulo. Bannaye mwebale kubeerawo, mwebale kubeerawo nnyo ku lwange. Bannaye nina omukyala bamuyita Jackie Kikyoncho. Mukyala oyo amanyi simumanyi okitegedde, amanyi simumanyi naye kati nange mumanyi mu bifaananyi. Omukyala oyo anjagadde Queen Mother bannange. Omukyala oyo anjagadde ne baŋŋambye mulwadde, si baŋŋambye yaŋŋamba mulwadde. Right now ali mu Aga Khan Hospital taliiwo naye njagala genda kumunoonyaako. Eyo story nja kujja nayo
mu bulambulukufu bwayo bannanga omukyalo oyo anjagadde era ne omwagaliza Women's Day ennungi. Abakyala bangi banesi bina bamenya sijja bamalu njagala mbakolemu program nga yammwe kulwammwe kakati baswiti ndako nga lukya nga ngamba ngenda kola ki njagala genda kola birth certificates z'abaana bange nga ngamba njagala genda kola birth certificates nga ngenda nasooka ngenda nzekka nga ngenda kudwalira ekibuli gye nabazaalira nga baŋŋamba of course byali beetaaga ebimu nali mbimanyi nga discharge forms oba olina okuba nga ogenze nazo kati natuukayo nefuna chance nga n'abanira nsobola okubafuna neŋŋamba kambikole ki were ddala lumu birth certificates zaabwe bafune ne national IDs baregistering erumu eyo natuukayo nga baŋŋamba baleete enkya tusobole okufuna gye twetaaga ebinkumu byabwe nga nange nkuba ku masomero nga bagamba nti ngenda kima ku baana abo nga kuba gye basomera nga bangamba it's okay you can come and pick them the next day nga ngenda bwe nagenda pozi masuubizo babuulira amanya agamu gye gaava kwabiri mu layini eno y'emu ebyafuula okubeera omukyala kale Maisharam banyikijja lino lya Abasiraamu, it's my name. Banazalwa nga bantumye Maimuna. My sister Irene Katamba, sister wange nkulamusizaako nnyo nnyo mukyala Katamba ababeera Makindi awo nga nali primary nga gamba gwe Maisharam nyala Maisharam tegeeza bwiti linnya ddungi nnyo nnyo so era Maisharam ne linkwata erya Queen Mother lijja litya nanzaala mwalange Queen my first born nzaala Queen nga banga ozadde omwana omulungi nga kali beautiful kati time yatuuka alwa omukwano gwange Norin by the amanya agasinga bampamawe friend wange Norin mukwana sister wa Ani abo nno baganda bange ati bamama bange nti bankima Ani mbalamusizaako nnyo akolera okukwaliseero mwana avudde okukwaliseero oyo ogamba ekizibu Ani nyoza okuba nga ekizimbe wakigula nga tetomanyi Ani mumanyi bulungi nnyo mukyala mutebi mukyala mutebi alina sister we bamuyita Norin kati Norin nga agamba gwe mami Queen from today by the way you are only Queen Mother fuuse Queen Mother kati nga bamuyita Queen pili bamuyita Queen then nga bamuyita Queen Mother ero nendifuna tunyazaala azadde omwana owokubiri yalwa friend wange Mta Harriet yali akola ku BBS kati mba naakazaala second born wange nangamba mbwa gwozaala abaana abalungi nogamba nangamba mbwa gwe ozaala abaana abalungi otamanyi Queen ero ozadde second born mankyali mu ddwaliro tuvaayo friend wange omulala ajja muyita Lydia nkola naye ano ku UBC nga ngamba naye musiru gwe Katonda yakuzaala abaana abalungi oli atusembwa onampita omusiru nengamba ebitiibwa bijjirako ebibigenderako nga nza third born nga bakikuba nnyo bayira ekyo balasiraga abaana bange nze kakati nga Lydia ngamba dumu yajja mu office nangamba noonya ono mami w'abalungi nengamba erinnya nga lingoba bagambye amanya gange gonna bampamawe nga ngamba noonya ono mami w'abalungi abasanga tandika okupitirawo nti mami w'abalungi nga nali ondyaniriza so nefuka Maisharam Queen Mother mami w'abalungi erya second last born wa mama era the second last born wa mama ba first born ne ba last born
beita nnyo abaakabi naffe ba second last born gyetuli. Hey, era senga w'abangi eri mwakalimpa n'omwaka tegunnawera. Tuli myezi senga w'abangi naye tulina erinnya eddala letulinda awo ndowooza nelirina okusembayo sopere nga twaniriza bulungi nnyo anti kati waliwo gali gesayogedde tusanyo gakozesa aga simple and easy lady kuba gogoba bagamba oli easy oli simple so kati nga baba mu butuufu manya gange nze simple and easy lady maishera mu queen mother mami w'abalungi second last born wa mama senga w'abangi tulinaawe letukyanoonya erina okusiiringa tujja kulifuna insha Allah. Ndoza tugategedde amannya ago gye gaava. Yes, tuli ku lunaku lw'abakyala Women's Day era ensonga lwaki njagadde njogere ku baana bange wadde nga sigenda kubabalaga era kyennaaba ntaddemu ngamba lazze mukama mulungi nakye nakubayo ekifaananyi nga batunudde eri kuba balapoitinga ku hospital bwe nabazaalira. So twakomye wali nga mbasabye ku ssomero ngenda okubasaba ku ssomero emboozi eno yonna ekwatagana yesigamidde ku ki ku mutabani wange ow'emyaka 7 eyaŋŋamba nti mami njagala kundaga akatanda kuwanzaalira n'akaso kwe baakusalira teyabigamba nze yabigamba dokita batandikira sitoole abaana adangi mukama buli muntu yali muwadde ku mwana nga ngenda bajja ku ssomero bwenna bajjaayo nga tutuuka ekibuli nga batukolako bakola benna be bakoze tuba tumaliriza bwe tuti omwami Dr. Kaddu bannanga omwami oyo sigenda muteeka mu kamera nenda ali mukube nyegera namusaba ekifaananyi mukube ku kifaananyi nangamba Queen Mother nkulaba ku YouTube nkulaba ku TV ku Star naye tonteeka mu kamera naye ndina okumwebaza mwami Kaddu. Omwami oyo eyanzaalisa abaana bange bonna basatu mazaalira ekibuli ab'ekibuli bo munkozeemu omulimu abazaalira kibuli kati nga musanga nga mugamba Dr. Nelson nekusanga abantu bo bano ndi nabo twali tuzifuna birth certificates naye kati tugenda wali bagenda bajja kwa bigalo bagenda funa nini babawe nini nga Dr. Kaddu nga sinnamutaka mwebalize ddala. He's a good gynecologist. He's very good. Omwami oyo bannaye akola obulungi asiimwa. Omuntu nga programu eno weeri nti omuntu oyinza okuba nga tomanyi nti omuntu akwagala oba nti omuntu yasiima nze emyaka mingi kati emabega kuba kati lasiboni wange ali 7 years naye omwami oyo yanzazisizza ekibuli era ntuuka okusiima kwange abantu b'ekibuli eddwaliro ly'ekibuli Muslim Hospital wano ekibuli balina care baagala bakwakazisa okuzaala naye omwami waliwo doctors abalala Dr. Badru bangi bamuwaana nnyo waliwo doctor omulala Dr. Naima omukyala yes kwanjukira first born wange doctor yaliwo they were two ne ba doctors abalala ne kati njogera ku bemanyi obulungi okusinga ddala Dr. Kaddu kubanze yannongoosa doctor second born wange namuzaako mangu mundeke njogere kuba bino bintu byabakyala yaŋŋamba Queen Mother olwozadde third born naŋŋamba todda wano gono omwana ekitono nnyo tanaweza myaka 5 todda wano nkoyo obunkenke bwo bannanga omwami oyo namusako obunkenke nafuna pressure ku second lubuto ne ku third lubuto
omwami n'abeeranga bambi ali ku bunkenke bw'omukubira essimu abaawo Dr. Samulana gwakiro dudududu nga naye atuuse bannange onfudde omukyalo ow'enjawulo by the way singa nafa Katonda akola neera munnange mwami Dr. Kaddu yaliwo nnyo ku lw'obulamu bwange nga tutuuka okunnongoosa nga ntwala nga nkolako bulungi nnyo nga ndabagambye ndowooza y'omu is among the best bagayini be tulina wano e Uganda kuba muli komenigidde abantu bangi more than 6 naye nga bonna basakisiidinga ne mwalange Suma yakamala okuzaala nkutumiddeko nnyo mwalange Suma ya mukyala Kadima wa Beat FM kulika baby he's a good doctor kati Dr. Kaddu tutuuka okuzaala baby waffe tumaze omuzaala nangamba ozadde omulangira bannange ozadde omwana omulungi era ye amuyita mulangira mpaka kati angamba omulangira nga aluwa kakati saagala kubijjukira nnyo naye nga Dr. Kaddu weebale nnyo weebalire ddala okusiima kwange kukyajjira ddala gwe wange pampa mulemu nkomewo tukyali mu program yaffe ya Unveil Your Love naye nga leero tuli ku Women's Day nyagadde njogereko ku ngeri gye ndi omukyala ne appreciate ng'okubeera omukyala n'abo abanfuula okubeera omukyala naye nga omulamu omugulu kyanzijidde okuva ku mutabani wange kye yaŋŋambye mala obatwala babajjako ebigalo mbalaga dokita eyabanzaazisa dokita asanyuka ngakakuya ebifaananyi wano mutabani wange ng'agamba dokita dokita badde nsaba kuntwalako Katanda ko mama wange hoyanzaalira dokita agamba njaga kutwalako Katanda mami wange ko yanzaalira nkalabi kanamugamba nti kati eri balongoosezzayo tetutwalayo abantu tebayingirayo n'agamba nti bakanzaalirako kati nze njagala ngende ndaba Akatanda ako nkalabeko bulabi just dokita namugamba kale erindako bakyali mu kukolerayo tujja genda tukalabi nasirika dokita nasooka ddako bye namugamba dokita kale sooka ondageko akambe kewasazisa mami wange olubuto ng'onzijamu kubanga mami wange yaŋŋamba nti no wamusala wano booti ne bajjamu bebi kati dokita njagala ndabyeko kwako akambe dokita n'agamba akambe ngenda kakulaga abakyali awaleta ekibuuzo ekyokusatu era dokita ayingira n'amugamba jangu ontaase nina ebibuuzo biri wano binzita baagala okulaba Akatanda kwe bamuzaalira kati bansabye kukamba akamuzaazisa awadde alina kyaleeta ne mugamba alindeko
n'avaawo nadda ku nze nangamba mami I'm seeing many cars here. All these cars they are for doctors. Nemugamba yes. Nanga you mean every doctor has to build a car? Nemugamba yes. Nangamba okay, come. What is the doctor's car? I'm seeing this white one, there's the black one, there's the other one. Which is the doctor's car? One of those ones. Nemugamba I'm not so sure. Nangamba tumubuuza atali kavuga eri the big one kubanga he's a doctor. Nemugamba nangamba kati mami omanyi nze ngenda kubeera engineer doctor. Yangamba ye agenda kubeera engineer doctor. Your cost ginoonyerezaako ya engineer doctor. Kati tuba kyalawo n'agamba mami kati mbadde njagala okulaba doctor nga tokomawo andagawo ku ambulance yakuleeta nga bakujja mu ddwaliro bannanga abazadde tuddamu tuba n'ebibuuzo nsaba kundaga ku ambulance naye nzijukira ne ngamba kino ekintu nakinyumya kinyumya kuba nzijukira we namuzaala kituufu mu kunsiibula nagendera mu ambulance era wekyogere ne ngamba nomwana yampulirako nga nkinyumya oba kirese buleesi ne kiba nga kikutteyo. So nestusooka ne tubivaako ne tubeeraawo ne tunyumya tukyanyumyanyumya. Mukulu we n'amugamba amuddako n'amugamba neerwa mu obuuza ebibuuzo bingi ogenda kubuuza mami essuuka kwe yazaalira obuuze eddagala lye baamuwa obuuze everything. Stop it. N'amugamba nze kubanga nina bimanya kubanga nze ndabe ne dokita eyanzaala eyazaalisa mami wange kati byonna kambibuuze. N'amugamba kati omuto we n'amugamba mukulu we n'amugamba mama jangu ate mami nze saakubulidde ku school olaba wojjidde mami olaba wojjidde anti bampisenga ngenze the other class omanyi nze mami banfudde miss school. Konze what? Nze ndi miss school. Nemugamba mwesimbyewo mwabikoze bitanga temanga ko temenda campaign. Nangamba ate byabaddemu ebyo nze bannonze na bulonzi. Nemugamba kati nengamba kiteezaala tekyala wakasaayi kasika. Mami wange yali Miss Uganda. Naye manyi ba Miss yatandika kati badde kawalagenda kufaananyi bwange wa mama wange nga akyali muwala muto. Yali Miss Uganda eno emboozi ya kikazi. Yali Miss Uganda jjajjaawe. Mama wange yali musomesa, she was a teacher, nga ino omwami woyo gwali naye awo yali doctor. So nga mukyala alabika bulungi. Kati yanyumiza nti ye chairman w'ekyalo yamugamba muwala wa Mugema muwala anasinga obulungi ku kyalo yatwala ku mpaka za Bwannalulungi. Mama wange muwala wa Mugema oyo mukulu w'ekika ky'Enkima. Yali taata we kati Mugema aliko yali mwannyina. Naye kati nkyayogera nga taata we oli jjajja wafe akyaliwo so no kojja waffe kati aliko. Nga bamutwala empaka nga aziwangula sente nga bazimuwa bigenda ofuluma omuntu omukulu ku lupapula muwala wa Mugema aludde Bwannalulungi. Yangamba nasanga taata wange akutte amawulire front page agakutte bwati ekifaananyi kirina eri nkiraba natuuka mu ddiiro nga agakutte neŋŋamba nfudde. N'amugamba biki bino byendaba owangudde obwaki wabitandise oti? Mange n'agamba chairman ye yantutte. N'agamba nze tatange yangalamiza onogalamira wonna n'obulya bwoti. Yangamba nze esente yo Bwannalulungi sajjako yadde 10 ne bangalamiza bwe bati ne bankuba emigga emizibu. Onswaza otya muwala wani akoze atya? Kati muwala wange oyakiŋŋambye nange nenzijukira musoni yaffe eri awo
waliwo yali ampaga neŋŋamba nze ndeka simanyi bintu byakumodolinga sibisobola twalagenda ŋŋamba mami nze ngenda mu class kati namodolinze ne modoling taba naera bagala bamodolingiremu naye kaakati engeri gyali nti ye abyeyagalidde amawulire ali geereetamu oba yes saagala kuleeta baana bange famire yange mu mawulire abaagaagala okugagendamu bwekyaliwo byagendayo but ndi protective nnyo ku famire yange, that's why temugira mu mawulire. Kati mwala wange by the way waliwo n'abantu abanga firstborn wange omukolamu obulango nga ŋŋaana lwaki omwana omugaana waliwo yabeera ennyo nga buli omu ayagala beere fulawagalo yakolako fulawagalo za mibaga za mirundi ena nentistopinga neŋŋamba no siddamu nga banaaba bakuze baneesalirawo. Naye kati ono omuto oyo modo Mrs. School kati ye simanyi wange mutwala mu music class, simanyi mutwala azinebbale, simanyi mutwala akola atya, mpozi nga tugenda funa sponsor n'abiteekamu nabiramuzaako dda. Saagala ate bikirira nnyo kitono kye naye kijja kujja mpola mpola. Queen Queen yangambye mumusabire yesimbye kuba academic prefect. Naki ndi maama omulungi, ndi maama omulungi, amwe woman. Queen tukusabira ogenda buwangula, why not? Ojja kuwangula obwa academic prefect inshallah. Basweet bamami abali eyo, abakyala abali eyo, manya abakyala tulina ennaku zaffe, tulina Women's Day ne tuba ne Mother's Day. Kati 8th March, that is Women's Day. Abakyala edda babakumiranga mabega, abakyala edda tebabeeranga mu bifo by'amaanyi nga kati bye balimu, abakyala edda tebaalyanga nkoko ne kati basinga ozimala mu restaurants, mu hotels, ewaka. So abakyala edda tebabeeranga nga proud kuba nti oli mukyala, naye kati abakyala tuli so proud, tuli bavunaanyizibwa nnyo mu mirimu egy'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo. Ensonga lwaki olunaku olwo gye luli, era bye bimu lwaki ngambye kanjogerekoko ekitonotono oba ku ebyo ebifuula kuba omukyala. Naye nga mwenna abali eyo mbaagala nnyo abakyala ab'enjawulo, abakyala abakola ku TV stations ez'enjawulo, abakyala abapampanyi, abakyala bali buli wamu, abakyala bavuze ebimotoka eby'amaanyi, abakyala bakoze emirimu egy'abaami nga basanga ku bizimbe, kati buli kimu bakikola. Abakyala ba engineers ab'amaanyi ebitaaliwo emyaka egy'emabega. Abalungi abadde ku programu yaffe ya Unveil Your Love ng'era ng'olinange Maisha mu Queen Mother okubanga amadde nkutuusaako tubanga tuyisaawo ebintu weebito, buli kintu kyonna kyonna ekikwatagana oba okubikulira oba okulaga omuntu okusiimako, osobola okuba nti nno tukukyaza ku programu eno nosobola okubanga obikulira omuntu kyoyagala. Tunako ne programu yaffe eya Life After Wedding, nga bu Life After Wedding eno tutunuulira abantu abali mu bufumbo obutukuvu, abalimu, abakyabulimu, sobola okuba nti tubayigirako, sobola okulaba nti tufuna bye tubayigirako ebirungi, ate n'abo abaavaamu biki ebyabaggisaayo. Osanga ekyaggisaayo oli kisobola okuba nti gwe kisobola kukuggisaayo. So mu bufunze tufunamu ebyokuyiga bingi kubanga ensi webanga erina amaka agateredde n'eggwanga litambula bulungi. Era ensonga lwaki tusobola kusanga munnabyabufuzi yenna, tugeze ba ministers ba MPs, nga omuntu si mufumbo, ebimu ku ebyetaagisa nga weesimbawo oba oli mukulembeze wa ggwanga, n'amakyaki ag'enjawulo tusobola kukulembera kyaki nga toli mufumbo. So obufumbo kintu kikulu nnyo nnyo nnyo, era bye bitambuza eggwanga okuba nti litambula bulungi kuba
bikuuma empisa, bikuuma eddiini, bireetera eggwanga okubeera ery'emirembe. Ensonga ki program life after wedding weeri tusobole okuba n'amaka amalungi. Kati gwe wenna ali eyo ng'osobola okuba nga otuwa ku sitole eyo, okyaliyo oba wavaayo, so tukubeera ku ssimu zaffe z'olaba wammanga awo. Gwe yenna alina omuntu gw'oyagala okusabuukulira omukwano gwo, obusobola otukubeera ku ssimu z'olaba wammanga awo, ne tusobola okukyala, ne tusobola okunyumyamu, ne tusobola okuba nti tuba kyekimu. Kyekimu ne programu yaffe eya counseling and guidance etambula era ng'egenda mu maaso. However, tubadde tukyakikolera bbali, but abaagala okujja mu kamera tetukirinaako obuzibu. Anti kansala wa Muwendi okuba nti tuwayamu. Si buli kintu kikujja mu bufumbo, si buli kibintu kikujja mu bufumbo, si buli kibintu kikukyayisa omuntu. Eriyo ebibi naye nga tosobola gamba nti kino kinzijayo. Ate tulemezaayo bantu ku mpaka kuba tetwagala abantu bette, twagala abantu betuge. Omwami n'omukyala osobola okweyambiza ku nnamba ezo ne tusobola okuba ntutula ne tuwayamu. Juke nagamba counseling ya Queen Mother ya njawulo era ekyukamu. Tetula mu kifo kimu, tutugenda kuba nga twogere nga tutudde awo. Eriyo omuntu wabeera nga mutuufu asaana kujja mu environment eyo omutwaleko mu environment endala. Eriyo omuntu asaana okubanga mu butuufu asaana okubaako ewantu oba okubeerako ewantu nga waliwo ebikyuseemu. Eriyo omuntu asaana okubanga omutaka mu kifo ekyenjawulo. Munyumye nga weather gyalimu ndala nnyo, obulamu bwaliko obulala nnyo. So bye bintu ebiri mu counseling ya Queen Mother era nga tugenda kubanga tugitambuza. Twaniza ba sponsors mwenna abasobola okuba nti muyimirawo naffe tubeere nga tutambuza bulungi nnyo ekintu kino. Team Queen Mother mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusinkane nate wiiki ejja olunaku leerumu essaawa zezimu. Tubeere bulungi, mbaagala nnyo. Bw'oba tosobola kubikkulira ngeri gy'owulya eri omuntu oyo akulya obwongo, olwo onobigamba ani? Mulamu wange kyekisoose gwe mulungi gwange ogusoose okuza baakidde eririyo bulijjo ebaawo nenfuna ebirabo naye nga si bwekiti. Mbeebaza bannaye kino kyenda bye sikirabangako nenjogera nga n'ebitaala binkwata. Omuntu gw'oyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo mwogerezeganya, mwesigaŋŋana, muwaŋŋana ekitiibwa, mweyabiza, mwagalana. Mu mbeera zaffe eza bulijjo tubeera n'abantu abatukolera ebirungi ne betwagala ku mitima gyaffe, naye ng'okubaatulira oba okubalaga engeri gye tubaagala ennyo. Natandika otegeera ng'omwana bw'okula nga ndaba ono ddadi wange nambeererawo. Put in a lot tikyangu kukola kintu nga kino. I am so grateful. I'm still confused, but I'm honored. Yeah. I'm so honored to have good friends. Nakulowooza nagamba kankolede Shamimu oba millions zimeka buli kimu kiri okay, ekifo we kiri, you know. Tera biteekako kati gulu yazze nangamba nyambaako omperekere ngenda kuteerako ena Fatuma nemuga tugende because yadagena mukoera machingi kati bwe natuuse nangane lwaki tokolamu nemugamba nze mbiti okujja kunkolenga nangamba kola naawe ubimanyiire omukazi nankola ina bwe yamaze okunkola ina naga nti ina aweddewo era Fatuma yete bamukoze nempulirange ennaku ennuma nengamba yadagenza okukola ina ate basoose kuze ina aweddewo okitegera. I felt so bad nemugamba kati tukole omukazi nanga nti bajja kumukole nja kuleeta enkya bamukole enkya okitegera. But I've just realized nti lwabadde lukwe okitegera era nemugamba nti ate eno temuteekayo nze mbitya naye kati engeri nyambala long sleeve wano it's okay. Tosobwa programu yaffe yatula Unveil Your Love. Wano tukuyambako okutuukiriza ekyo ky'oyaayanira ekikubobya obwongo.
ekikuli ku mwoyo eri gwe wandyagadde okwatulira. Osobola okukozesa programu yaffe yatula okwetondera oyo gwe wasobya, gwe walumya, gwe waleka ekiwundu ku mutima, naye n'akusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwe. My Sharam Queen Mother wali okuyambako okuggusa ensonga zino. Unveil your love yatula. Happy relationships, happy nation.